tewaliwo ebyo mbw ate omugenzi muleke ku ddiiru ki nze nkubuulira kitaawo yafa aliyala nnyo nga talinaamu ng'ali bulaasi ng'asaba ekyebiri ofu kamera oyina amasannyalaze oyinawo amafuta nzi gye tukola ekkantu waliwo omuntu okuba nga yalina ebintu nga yali akubi naafa nga biweddewo mwena wano mulina baataata nga bagamba taata we yali mugagga naye yafa ebintu biweddewo n'abagagga eyo bamanyi ku kyalo yafa ebintu biweddewo ebintu nga biweddewo byonna abitunzetunze nga talinaamu ne bagagundi oyo yali mugagga naye ageza okutuuka okufa nga talina taata we we yafa nga talinaamu ng'asaba ekyebiri kati oli kuba yaayo abeetakulira ffe ne we tuli kalekaleko mwana gw'omanyi ffe bwe tubonyeebonye n'obulamu ffe ne we tuli tetutoma ffe ne we tuli twebaza Katonda tetwasoma Mukama Katonda atuyambye tufunye emikwano Mukama Katonda atuyambye tulambudde ku bannayuganda bali eyo Bulaaya batwagadde batusuzizza mayumba gaabwe abantu basanze ku bisaawe by'ennyonyi ng'enjala ekuluma tolinaamu ssente tewategedde nti bw'oba otambula okyusa ssente n'ofunamuko ku ddoola nti e Dubai ssente z'e Uganda tezikola oli naakulaba n'akubuuza lunnabe kiki enjala ng'ekuluma jja tugende bakuwe KFC okwo kubadde kuyimba omulimu gwaffe gw'otyoboola ffe ne we tuli twebaza abantu ne batukyawa we tuli twebaza bwebaza kuba twali bubi nnyo otegeera ffe we tuli twebaza bwebaza ffe twali bubi nnyo tetutyobodde bantu otegeera kebere gavumenti ng'eyagala okutukozesa nti oba jangu simanyi tulina ekivulu ogenda otuyimbire wano batuwaayo akasente so ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Lily Puzzle naye ebigambo byayogedde munnange bikambemuko kyesimanyi nga bijja kuba birungi eri mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior abasinga obungi gwe tumanyi nga Plan de Mulekwa kubanga ebyo ebigambo biwanvumuko oyinza okugamba nti oba bisongovumuko tuuse n'omugamba nti taata we yafa ng'asabiriza nga talina kayina mbu yatuuka nga off camera n'asabayo ekyebiri kyo kirinomu naye kyesimanyi nti Junior ajja kusirika era ndi wano ajja kuba nga amwanukula mpolampola nze nja kuba nga mbebawa omwana asabudde Honorable Mathias Mpuuga abuuzizza ebibuuzo ebikambwemuko era nga mu butuufu wobiwuliza oyinza okuseka nti Uganda yagamba nti osekawo okaaba bibyo katugendeyo tulabe naye mbadde sabasoka kubuuza omukulu Mathias Mpuuga bamunyigisa mbali endako yongeza eddoboozi ku ssimu yo kubanga tegiri wansi ddamu ekibuuzo kyo badde nsaba okusooka okubuuza omukulu Mathias Mpuuga bamunyigisa mpale ki yalimu ekituli oba bamunyigisa ndapaati genda mu maaso kwali awo era batugamba nti Mpuuga bamuteekateeka Mpuuga bamuzimbisa kibabakazi oba kiriki kubanga tusobola kumugamba nti bikolo byakoze Abaganda ddala okusinga Abaganda ekyokulemera kufaanikaza mu Uganda ne bannayuganda Yolesa ennyonyi yavayo n'alaajana nti obwakabaka bubanja ebintu byabwo buli omu akimanyi bulungi nnyo endagano ze baateesa muzaina dulira owulira akayanako ng'agamba mbu simanya akasaka bye baatiisa yonna endagano Museveni yazivaamu n'akola bibye era kabaka abanja ssente empirivu nnyo kuba Museveni adda tukiina yeetonda kuba Mathias Mpuuga ng'ayimiridde ku kabiina ke akalema wabadde aggulawo n'avayo n'agamba nga ye omusajja omukulu yakolako emmengo akkiriza ku Baabaganda ne bannayuganda bonna kuba Museveni tumusonyiye naye nga tukya tukimanyi bulungi nti singa mba kwetonera nga nkozizzaako omusango nenja kwetonera mba nnina okujja nkwetolera egambye nti kikyasaba kunsonyiwa oba ABCD enakola bwe kiti era nsaba onsonyiwa kati mukulu Mathias Mpuuga yasonyiwa Museveni ku musango ki Museveni gwe yazza
yatugambye nti nabakola kino nekino kino kino. Ndowooza owulidde ebigambo njogera ekindeke ki naye nga byonna byonna biri mu Luganda. Oyinza okugamba nti abantu bagudde ddalo si ddalo mbeera yeviirako abantu okuba nga omuntu agamba nti kanjogera ekindi ku mutima. Obulumi bungi abantu bwe balina. Ate nga tuvuddeko eyo omwami agambye nti njagala eno message egendera eddala eri gavumenti y'eggwanga Uganda. Netugamba otyo ffenna okugitambuza nga kyangu bwangu era kasita ogamba nti munnange njagala message eno etuukeyo ffe ekyobunambiro tukikolako netugamba message yeeno. Eno message mugimpeere gavumenti yange n'abo bonna abali mu ky'okupromotinga emmwanyi kuba tuswala. Ne mukwata ssente ziri mu billions ne muziwa omuyimbi w'e Tanzania ajje wano alonkinga emmwanyi ya Uganda. Nga Tanzania etuuse ku achievements nyingi nga East Africa Standard Gauge Railway yayitako ku muyimbi yenna okuva mu nsi endala okugibustinga. Lwaki ssente z'abannansi tezibagasa? Yani yabagamba nti abayimbi be balina okuyigiriza abantu obuwoomi bw'emmwanyi. Nabawa amagezi ne mbagamba bwe muba mwagala buli Munnayuganda ategeere obulungi n'obuwoomi bw'emmwanyi mufune bu coffee machines mubuteeke ku stations mubuteeke mu malwaliro mubuteeke mu masomero mubuteeke ku police stations. Buli Munnayuganda ali mu ddwaliro bali ya gavumenti oba bali ya private ng'asobola okwakisesinga ka chaayi aka kofi. Kimala Omunnayuganda oyo okutegeera obuwoomi bw'emmwanyi naye n'ayagala agiguleko aginyweko waka. Sente zino ze muteeka mu billions and billions of money singa ogula ezo coffee machines n'oziteeka mu malwaliro n'oteeka mu masomero aga primary ne secondary ne higher education universities, buli Munnayuganda n'aba ng'asobola okwakisesinga ka chaayi akaliko kofi akaliko emmwanyi. Oba promotinze ng'atoddiza Bannayuganda era ng'okoze n'ekyo ekikola ki ekikwatwako. So kyabwewussa nnyo okukwata essente y'omuwi w'omusolo mugi w'abayimbi. Kati njagala kubabuuza abayimbi bonna be mwatutta okuleka Bebe Cool eyaleese ba TikTok enkuyanja n'omanya nti baatutuusizaako information ku ki ekyabadde entuŋŋamu naye impact ki gye baakoze ku mmwanyi. Waliwo ayinza okunywa emmwanyi olw'omuyimbi abazze okudansinga obudansinzi ne bavaawo ne beddirayo ne bagenda n'omusimbi omuyitirivu. So muvaliwinga essente y'omuwi w'omusolo mulimu bye mukola aba gavumenti yaffe naye nga bituswaza. Ku enkonomi gye mulaba ku bavubuka abagezaako okubeera innovative ne creative, lwaki temwabagamba bayiyeeyo busikiti oba ennyimba oba emizannyo egipromotinga ekyo kye mwagala bakole ne mubawa ku ssente zino. Ne tudda tutyeeka tugamba abaana baffe ndi ku gavumenti nga bwe mugiraba yaleese wano mu Tanzania nemuwa essente mpitirivu nemufunira ne private jet nemukoza amalala byonna ebyo ng'apromotinga mmwanyi gy'ataayogedde nako. Bannange mulekeraawo tuswaza mulekeraawo okukola ebintu bye tutasobola kudifendinga. Gavumenti twagiyingira tujagala naye mukolere ku bantu. Abantu bakyali ku mutitimbi gwa ensimbi ogwaweereddwa omuyimbi Omunnatanzania amanyiddwa nga Diamond Platinum. Ssente zabadde ziwerako esobola okuba nga gikolawo kyamagezi waneno mu ggwanga Uganda era gye ndabyeko n'abayimbi b'eggwanga nga bagamba nti bo mu butuufu babawa mafuta mwoka. Tugamba biwanvu bibyo biwulidde. Wabula ye omukulu Big Size Bebe Cool ye agambye nti nze sirina buzibu ne Diamond Platinum era munnange nababamuwadde ssente nze sibalinaako buzibu. Nze simanyi ki kye bayombera abayimbi oba abantu naye ng'era Uganda bw'ogimanyi nti social media enyuma omuntu atandika ekiboozi n'akola ki. Bwe nalabye byendaba simanyi Diamond simanyi Nnyonyi simanyi musasula ssente nyingi ebintu era biswaza ffe ng'Abannayuganda kubanga tulemeddemu omutima ogugaana okwewagira ng'Abafirika. Coffee Inspire Coffee eyo company eri mu kuzimba ekyuma kya coffee mu Uganda ekitali mu Africa. Ekyuma ekyo Uganda eyagala kutunda coffee mu nsi yonna naye ng'etandikidde mu Africa. Kati coffee si wa Uganda yekka, coffee wa Africa, wa Kenya, Tanzania, ani
eyo market tujagalayo e Tanzania, tujagala e Kenya, tujagala e Congo, tujagala gye tunatunda coffee kuba abazungu batuteekako nnyo ki embavu n'okutumanyira. So nga tonnanoonya market Bungereza oba mu America, sooka onoonye market ewa neighbor wo gwatunda amatooke ku kyalo. Lwaki ogenda mu katale otunda amatooke nga neighbor wo totegedde oba ayagala ettooke tannagula mmere mu katale? Sooka okere ombuuze maama naaki onaagula ettooke oba oyagala muwogo, sookera ku neighbor wo ke kataleko akasooka. Kakati mu kukola coffee marathon kyabadde kyangu nnyo. President Museveni abeera asindika Pan-Africanism, asindika East African agenda. East African agenda baagala ne tutuuke nga n'okuyita borders tewali kibakusaba okujjako ID. East African border twagala oku-exchanging programs ez'okwetunza omuceere gwe tujje Tanzania, ebintu bingi, emwanyi wano, kasooli gwe tutunda Kenya, amafuta gaffe gayita kati gago gagenda kuyita Tanzania, pipeline etundibwa, ebintu bingi. Kati oba neewunya nnyo Omunayuganda anyiiga nga Omutanzania aze wano ne bamusasula sente, ate nga Omutanzania oyo mwenna muba mukiraba nti sente azideservinga. Owulidde Bebe Cool agamba nti ssente zebawadde Diamond Platinum zabadde zimugwana, ndowooza era akkirizaganya ne mwana muwala Shira Gashumba eyagambye nti abayimbi Abannayuganda baalemererwa okwepakeginga n'okwemaketinga oboolyawo mbu kibulamu kyeba olaba oli essente ezo zabadde zimugwana okujja apafominge. Ate munnange era tukyali ku nsonga ze zimu ezo, ate ebya Tonix nabyo wepo biibyo nno kankutwaleyo tuwulire ono agamba ki Tonix yayogedde ki ekyo kyo ekivuddeyo kubanga ate bamuyisaamu egaali biibyo. It is actually embarrassing. Tonix naye wagenze n'ogamba nti bakuwa siringi 10 mbuboolugana nga bagamba weeraga naye Tonix gwamu ku bayimbi abanyankola ni bali batunda Western region ne walemwa essaawa zino abantu kasa bagamba muno kati Diamond akola ta collaboration ne Rage ayimba biki naye Rage ayina kakodyo ke yababba eyembwa abantu be bagiteeka y'abanyankole. This is why ogera mu region y'entungamo bogenda simanyi bushenyi mbalala tosobola kuba Rage. Lwaki bannange mugabe tunagenda international kakasa ko kubeera nga mugenda international musoke mukakasa abeewamu buli wobira nga otambulira ku nkizo z'abantu bana Uganda zibamanya abantu gye bava beba subscribing abantu beewamu bajja kuteeka yishine kyabaga bwebweni abaganda sibe bamuteekayo bokka bwebweni uganda kaye mutadde kuba tali ku kikosi y'abaganda bokka ali ku kosi yansi yo nakina badde mbaga mu video eri mulwane nnyo okiba kisoboka mudde ne mu byalo byammwe babazaala kyembasaba mulwane nnyo mudde wacha abasoga baagala nnyo Megadi ate nga veteran artist Megadi amaze ebbanga ng'akyali ku nsonga semasonga kyakukwate nga wongo kalina mu America ne Megadi eva asiiba alwanisa zinjustice zimpirite ziri mu ggwanga platform yagikozeseza bulungi nnyo y'ensonga ki Megadi tusobola mu beatinga mu basoga waliyo kati omwana omuto omujuji omuto naye tekusobola kubeera tosobola kuteekateeka ku Megadi mwasidiki vocals akukaana katoka faka owo bufana naye nakwo okalaba nti ke position nze mu busoga abasoga bakataddeyo nti bw'okaleeta abasoga bakawagira tinatine yandibadde asinga okubeera owakabi eyo ali yasikanfuli yagwa n'ekigwo asiiba noonya buloddo yagwa olugwo tinatine embwa. Tonix tonyiiga walina area gye walina okubeera nga naawe oliidinga eyabatindaatini kati gundi yagitwala osanyulwa ije naye nga lwejja kusinga okuyimba ali mukatiba kammwe muyimbi wa gavumenti lwejja wagira NRM naye ate mmwe kenyini Tonix singa muli ku musobola oteekawo enkyukakyuka kuba muli bonaku n'otunulira omuyimbi omuyimbi w'Uganda njja kunekwata n'ayimbira jaketi nojja mu bulaba n'ogolina sooka omutwala mu gwe faani omugulire jaketi omugulira ndawe omugulire G-string lanjali addeyo avimbe oye muyimbi akyasinza okubeera ow'obulabe mu ggwanga kuba omulimu gwe olwedde tagufuna bulungi ssente n'alemedde okutwegatta kwaffe ku foramu yaffe yogamba nno Museveni aveeko asirika busirisi mbadde njagala obeere ng'osirika ng'omulimu olina ky'ogujjamu tolina ky'ogujjamu abasinga mukyagenda ku bbuca mulwana babawulira muyomba mutemesa enkoggo n'oyomba nti oli ku bbuca n'oyombera ennyama ebifiifiifi ebinyononyo nti bakusedde omuyimbi sitatona nawe sigala agenda kugula nnyama omuyimbi mwe temunnababuuka omuyimbi yasinga okuba owa layisi
kino nze nkibabuulira abayimbi ba city balayisi nnyo kati Diamond yo level tagiriimu Diamond ye positioning nga yavaawo kamba buuzi waliwo muyimbi mu Uganda ayinza okusiba oluguudo nti wuyo ayita n'alusiba okimanyi Diamond ayimbidde ebbanga Tanzania ne Diamond akyasiba enguudo omuswayiri ayimbirira buyimbiza enguudo n'asiba oluguudo mpaayo omuyimbi Uganda kati asobola osiba oluguudo kuleka Bobi Wine ne Bobi Wine alusobola kwati kati ayingira ensonga semasonga tetunnafuna muyimbi ayinza sisama za Uganda nti n'asiba oluguudo nti wuyo nga Diamond uwa temugenda kusala kenzo temuli salera temuli sobola mwagala mmere ya lero mulwanira just muyimbira bibatu bya mmere aho twavaawo ate ngo mulimu gwamwe bali badde gweteka mu sente nyingi ngo badde okibanya omuyimba batagenze wasale takimekinze mbulamu omuyimba tagenze wasale takimekinze mbulamu bibye bitambula waneno mu ggwanga Uganda esente zibawadde Diamond Platinum zibizadde nga tufuddeko era nga tweyongerayo munnange mujjukira enjuki ezawamba microphone nga bana NRM balina function kakati bibino nako lwaliro mbikuleetedde byonna katugendeyo tulabe najja wano ne mbabuulira Museveni engeri gy'anoonya famire erimu abalongo ani ajjukira secretariat ezo zirudde naye nga nnayogerako ne mbagamba nti Museveni mu mikolo gyabwe gye bali mu kusamira mu kukola baamusabye abalongo kakati mujjukira omukolo ogwabadde mu bitundu by'erwenge eyo enjuki ne zijja ne zibasalako ne zisalako kamera Museveni yakiinterpretinga bakinoonyerezaako mu nsi ey'omwoyo abasawo ba Museveni ne bamubuulira ne bamujjukiza ne bamubuulira bye bitegeeza ebintu bingi nnyo ku nsonga eyo ey'enjuki ezasalako kamera ne zibatataaganya ku mukolo ne bamugamba bingi nnyo ebigenda okuddako olwa sayini eyo ey'omukolo ogwo bannange muwulire bulungi nti Lwengo nze sigendangayo simanyi ye Lwengo naye mu bye boogedde Lwengo esalagana ne Ankole oba saidi ya Kiruhura Nyabusozi around there bw'ova ku Lwengo Buganda weesalaganira ne Ankole kaakati waliwo emikolo mingi nnyo egikolebwawo egy'obusamize Museveni gy'akola kati waliwo famire y'omwami gwe bayita Sula abeera ku kitundu bayitawo Kyawagoonya Pida ku Pida abajjukira baabano 223 lwe naleeta secretariat ezo nzija ne bagamba nti Museveni omusawo yamutumye kino ne kino simanyi ekiyumba kya naddibanga simanyi ekiswe ekyafuluka simanyi embwa simanyi oba eyavaamu olubuto mujjukira ebintu ebyo byonna bwe nzija mbyogera simanyi bamutuma ekigundi ky'enkonkona muti obwo obuwunga obuyiika ng'enkonkona muti ekonkona bweti obwo obuwunga obwo obuyiika nga esima ekituli mu muti kati waliwo lwe baamusaba abalongo waliwo famire y'omwami bamuyita Sula bayinamu abalongo abasukka emirundi 3 oba 4 okusinziira ku kye boogera bayinamu abalongo ba mirundi 4 nga kuliko n'abalongo Waswa ne Kato abali wakati w'emyaka 5 ku 6 5 6 around there kati famire eno Namuju ye yagisportinga nabagamba Namuju muka Museveni Namuju Sise n'omusajja omulala omusajja akiikirira ekitundu ekyo bamuyita Ibrahim Muyanja Sentayi ne Kasoro Minister Kasoro be babadde mweno diiru ey'okutta abaana abato abalongo abasembayo peya y'abalongo esembayo mu famire eyo abaana bano babadde bagenze ku luzzi kukima mazzi abaana bano ne battibwa
battiddwa mu linnya ly'okuba nga baagudde mu luzzi ne bafa. Naye abaana bano tebaagudde mu luzzi kufa, kubanga emirambo gyabwe tegyanywedde mazzi, era ne bw'obanyiga embuto zaabwe tezaakoze eki, tezaazimbye. Abaana bano baabano baana balongo. Obalaba, olaba emirambo gy'abaana abo n'obudomola bwe babadde batutte ku luzzi obulaba. Baabo buli kadomola kano akeeru kaliko yayambadde t-shirt erimu ebyeru, ne kano akayero kaliko awo omwana ayinza obutalabika bulungi wuuyo. Natidde obiteeka ku Facebook nga bajja kusiba peegi yange. Waliwo omulambo awo ku gundi eyo eya yero, aka-t-shirt kaaka akabbulaaka. Abaana abo tebanywedde mazzi, abaana abo baabasaddaase busaddaasi. Abaana abo abalongo abo baasaddaakiddwa busaddaakibwa ne babakozesa emikolo gyabwe Museveni gye yabadde ayagala, egyabadde gikwata ku mukolo guli ogw'enjuki n'ebirala ebiriwo mbu okwanguwa okufuna double portion mu Buganda. Bakikoze okusooka mu kitundu ekisalagana ne Ankole. Kati abo abaana bakiikiridde ekitundu ekyo ekya Lwengo nawa, naye kigenda kutambula mu bitundu bingi. Eyo famire Namujusise ye yagisportinga, ng'ayambibwako Kasolo, ng'ayambibwako ne Muyanja, ayambibwako Muyanja Ibrahim Sentayi, MP wa NRM ow'ekitundu ekyo. Lwaki ntandise na kwetonda? Mpoma satellite teyasobola kuwulira kuteesa kuno okw'omulundi guno, newankubadde luli twabiwulira eri emabega. Simanyi bwe bakikola kukijjira ne kitawulikika ku Mpoma ne tutakifuna, ate ne tukifuna nga bamaze okukikola. Bwe bulumi bwennyina ku mutima, kinnuma nnyo. Tulina obusobozi ku mpapula, naye obusobozi obw'ebyenfuna obw'ebyensimbi okugaziya butono. Kati bakituulizaawa okukiggusa nga tetukiwulidde, nga tetukikutte. Weewali obuzibu obwo. Ate nga luli bwe nasomesa waliwo nejje yakyogera ku masimu wano. Bayibuli egamba nti essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme. Waliwo abantu nga basinduukiriddwa emmeeme olw'okuba nti tulinga abaludde mu struggle muno, ne bwe wabaawo obwetaavu obulwa bw'ojja n'ogamba nti bannaaye tugaziyeemu wano. So ne tukireka. Senga tukwata obuyinza, gavumenti nekwata obuyinza, ngenda kukwata empapula zino nzitwale nziwe His Excellency Kyagulanyi Center. Oli ku NCK TV, webale kubanga ogyekuumiddeko, kugamba gavumenti werabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharing, liking ebisigadde buterevu nja kubanga mbikuwa. Sigala naffe tova.